الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تولي مسورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي مسورة التوبة سورة mwenda tukyalimu ruku ya 14 aya 10-12. Subject matter ekwatagana ne bayat. Yesterday twarabye that plague ogweyamo obwo engeri gye bukolebwamu. Twagenze mu sura al-Mumtahana era ne tulondoola bayati mu aya ez'enjawulo mu Qur'an Entukuvu. Ne tukitegeerako nti bayat kyo kiva mu bayan era mu aya 10-11 Allah n'akozesa ebigambo bibiri, ishtara n'ekigambo ekirala bayatu. Kitegeeza al-bay'u wa shara ne bibanga bizze mu aya emu ebitegeeza okugulaŋŋana, exchange of commodity, nga Allah ategeeza nti obweyamo bukolebwa n'endagaano nekolebwa wakati wa Allah n'omukkiriza nti ye aweeyo obulamu bwe okumuweereza n'ebibye by'alina, nga Allah agenda kumusasula mu jjanna.
kakati ekibuuzo ne kibeera nti endagaano tugirabye ekyo kyennyini ekiyitibwa okuwaayo obulamu bwo n'ebibyo kitegeeza ki? Oyo agenda okukola bayat bisaanyizo ki byasaanidde okubeera nabyo ebimutuusa ku ddaala ery'okukola bayat? Ensonga eyo huzuru ayadahu llahu taala binasrihi l aziz mu kitabo kiramba yannyonnyola ekisuubizo oba obweyamu bwa bayat. Ekitabo ekyo twakivuunula ne mu Luganda mwekiri, era n'ayongerezaako okutunnyonnyola nti bayat tekolebwa lwa kuwuguumirira kwa muntu olw'ebyo ebitonotono by'aba alabye nti oba mu kitundu jamaat Ahmadiyya ezimbyemu omuzigiti oli n'abuguumirira olw'ekyo n'agamba nti nange ni Muhammadiyya n'akola bayat nga tanaba kusomesebwa kutegeera biki byasaana okutambulirako nga omusiraamu wa jamaat Ahmadiyya. Oba wabaddewo medical camp, jamaati nebanga erikuwa obujjanjabi frire oli n'abuguumirira olw'ekyo, obanga waliwo enjega weegudde jamaat Ahmadiyya nedduukirira wati wansi w'ekitongole kya Humanity First kudduukirira ababundabunda batuukiddwako ebisago, oli n'abuguumirira olw'ekyo nti ayingidde jamaati. Eyo situation gye tusaana okwewala okulaba nti tuluubirira quality rather than quantity, nti si kumala agabeera na muyolerero gw'abantu bali awo abeeyita abaisiraamu aba jamaat Ahmadiyya naye nga omutindo gwabwe ogw'obukkiriza n'ogw'obusiraamu bwennyini, kuba tuba twogera ku jamaat Ahmadiyya tuba tutegeeza omusiraamu ow'omutindo gwa waggulu ennyo ogusembayo. Kati n'olaba abantu abamu nga bayingidde mu jamaat bayati bazisayiniize nga n'omutindo gwabwe gwennyini oguba qualifyingisa okubeera abasiraamu nga tebasaanidde, balina obuzezeze buno, balina buli beekola ebikola ebitasaana. Kuzuru n'atulabula ku nsonga eyo. Kati ebisaanyizo ebya mubayyin oyo abanga alikola bayat byebiruwa byebino ebyogerwako mu aaya 10:12 in essence ekyogerwako ng'endagaano ekolebwa wakati wa Katonda n'omukkiriza oyo nti aweeyo obulamu bwe bwonna n'ebibye byonna ye Allah amuweemu jjanna. Be baani abo aboogerwako abatuukiriza ebisaanyizo ebyo? Be bano Allah agambye attaibuun, nti be bantu abateematiramatira nti bo balongoofu ba ku ntikko, wabula nga buli kiseera they are eager okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwabwe nga baluubirira okwejjiramu ddala kakiki aba balimu mu ndowooza zaabwe, mu njogera yaabwe ne mu nkola yaabwe mu bulamu, nga yeyo ye trend of affairs, ng'eyo yenkola omuntu gy'asaana okutambulirako. Tekikomaawo, al-abidun, abasinza Mukama Katonda, abamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu lwa kumusinza. Biqawlihi ta'ala wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda muntu n'amajinni wabula lwa kunsinza. Nga ibaada eno
egendera ku aya egamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza okatonda wo, sinza omulezi wo okutuusa okufa, si kusinza kwa matobotobo nti swala ezimu bazeewoma, eswala ezimu bazikuba makuli, sunna tebazisaala, nawafiri tebagisaala, tahajjudi ebeera ya mikolo, tasbihi tahmidi ebyo tebiriiyo, dhikirullah tebiriiyo, kyokka nga muli yeebala okubeera omuhamadiya nga n'omutindo gwennyini ogw'obusiraamu tanaba nagutuukako. Alhamiduna okubeera abahamadiya nti mu kisaanyizo omuntu kyasaana okubeera nakyo okukola bayat, asaana okubeera nga muhamadiya. Alhamiduna ekitegeeza abantu ababeera buli kiseera kutendereza na kwoleka kitiibwa kya Mukama Katonda, abatambulira mu kisiikirize ekyokubeera nga bo bali mujassamu, physical example ey'enjigiriza ey'eddiini ey'obusiraamu, kwe kwoleka ekitiibwa kya Mukama Katonda. Allahu hamidu wallahu hamidu, Katonda yatenderezebwa era yena nnyini kuwa kitiibwa. Kaakati omuntu okuba nti akola bayat asaana kubaamu ekirungo ekyo ekyokubeera omuhamadiya. Wasaihun, ekimu ku birungo ebisaana okubeera mu mubaya, omuntu akoze bayat asaana okuba nga ye mwetegefu okutambula mu bifo eby'enjawulo okugenda okusaasaanya ekigambo kya Mukama Katonda. Kiri mu bisaanyizo Allah byayogerako omuntu oyo akoze bayati byasaana okubeera nabyo. Omuntu agenda nga alambula ku banne, alaba their situation, alina byabayigako, alina byabayigiriza. In essence nga asaana okuba nga ali ready okutambula mu bifo by'enjawulo. Era n'ekigambo masihi ma'ud kiva mu kino, al-masihu al-ma'ud, ekitegeeza omutambuzi agenda okwetooloola ebitundu eby'enjawulo eyasuubizibwa. Kubanga gwe bw'oba otudde mu kifo kimu, obubaka bw'olina onaabutuusa otya kulala. In modern age tulinawo communications zino z'amasimu, modern means of communication, radio, TV n'ebirala ebifaana bwe bityo. Naye hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam etulungamya ku nsonga eyo, etugamba nti laisa al-khabaru kal-muayina, nti omuntu awulidde obuwulizi ekigambo teyenkanankana n'oyo azze ne yeerabirako. Now, physical presence, physical outreach, omuntu okubanga otambudde n'otuuka mu bantu kikola impression y'amaanyi okusinga okulagiriza ki ebigambo. N'Abaganda bagamba nti emboozi endagirize egwana bayomba. N'olwekyo physical outreach nakyo kiri mu bisaanyizo by'abantu ababanga bakoze baya. N'olwekyo bw'aba waliwo omukolo gwonna, gwe eyakola bayat oli mu minali mubayiin, usaana okukimanya nti kikugwanira gwe okuzannya roolo eya saihu, okugenda attendinga those functions. N'olwekyo bintu bye tubagamba si byakuyiiya buyiiya,
ng'eddiini endala eziyiyo obuya bintu biriko bwino. Arrakiun, abantu abakutamu. In normal circumstance, bwe tuba tusaala waliwo posture gye tutuukamu emanyiddwa nga eya ruku. Ruku significance yaayo amakulu ga ruku kubeera nti omuntu oli mukutamu, oli mujeemulukufu, oli mukakamu, ge makulu agarrakiuna, ababeera nga bo embeera zaabwe bakakamu. Mulimu n'amakulu ga sabara. So si muntu kantu katono yena najagalala n'apaaluuka n'ava mu mbeera naye nga muli yeeyita okubeera nti naye ali mu abo abakola baya. Wasajidun, n'abo abeetoowaze, abooleka obuwulizi obusembayo okubeera bw'omutindo gwo waggulu. Sijida, maako sijida, ekifo omuntu sijida, si kifo kya sijida omuntu kyabeeramu gamba mu swala, kabonero akooleka omuntu okubeera mutwi, okubeera omuwulize, obuwulizi obusembayo okubeera owa waggulu. Kuba teri posture ndala, teri kabonero kalala muntu kayinza kukola kalagira ddala buwulize obusembayo okusinga okugwa mu sijida. Kati sijida eno esignifyinga obuwulize obusembayo obw'ekika ekyewaggulu ennyo. Abantu abo abalimu obuwulize obw'omutindo ogusembayo ye significance eya sajidun. Al-amuruna bil ma'ruf, okubeera nga abantu abo bakubiriza abalala okukola ebirongoofu. Okukubiriza abalala okukola ebirongoofu, ebigambo byaffe tebimala. Olina okubeera practical example, okubeera ekyokulabirako. Yengeri yokka gy'oyinza okwolekamu engeri ebikolwa ebirungi gye bisaana okukolebwamu, nga naawe obyenyigiramu. Litakuuna uswata lil akharina, obeere ekyokulabirako eri abalala. Rero yensonga lwaki mulaba mu Qur'an Entukuvu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nti ddala mulina ekyokulabirako amakula mu nabbi sallallahu alaihi wasallama. Era walamma suilati zawjatuhu, era mukyala we bwe yabuuzibwa Aisha radiyallahu anha, yaddamu kana khuluquhu al-Qur'an, obutonde bwe obwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali Qur'an, nga bweri bweyogera ekyo kye yassanga mu nkola. Falidha kana uswatan lana, n'olw'ensonga eyo yali kyakulabirako makula gye tuli. Era ne mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala aragira nabbi sallallahu alaihi wasallama abagambe, qul bagambe, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe mubanga mwagala Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, mungoberere, do as I do, mukole nga nze bwe nkola, yuhibbukum Allah, Allah alyoka abaagala. So si kugamba nti mukole nga bwe mbagamba, so si nga bwe nkola. Eyo si njigiriza ya Kiislamu. Amakulu ge gamu ago gadda ne ku standard eddako oba stage eddako, wanahuna anil munkar, n'abo abaziyiza ebyambyone okukolebwa. Nti ebyambyone bigenda nga bikyaka mu nsi, kubanga practically abantu abalina okulabirwako
nti bo babyewaze weesanga nga nabo bennyini babyenyigiramu nnyo. Era eno yali argument nene wakati wa Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abantu be awo nga bamuwakanya okubeera nabbi. Yabaddamu n'abagamba laqad labistum fiikum umara min qablihi afala taqilun, mpangalidde mu mmwe ebbanga ddene, nzaaliddwa mu mmwe n'enkulira mu mmwe n'embeera mu mmwe ebbanga lyange lyonna, obulamu bwange bwonna. Mulina akamogo konna ke munabamu. Bennyini abo be baamutuuma okubeera al amin, omwesigwa, asidiiko ow'amazima. Obulamu bwo mu kulaga nti osobola okwewala ebyambyone, mubuulizi munene nnyo era musomesa munene nnyo eri abalala. Gano agagambo agoogerwa ani atakimanyi n'atalina ddiini amanyi nti okubba kubi, okutta kubi, okwenda kubi, ensaalwa mbi, fitina mbi. N'olwekyo agagambo n'omutemu kungwa naye akimanyi nti kyakola kikyamu, ni bw'aba yakatta abantu 100. Ekikulu practical example, laga abantu kikyoli. Bino byokwogera mwewala obwezi, ebyo bigambo ani atakimanyi nti okwenda kibi. Everybody akimanyi, n'omwana omuto akimanyi. So much so n'ebisolo ebimu nabyo bikimanyi. Waliwo ebisolo ebimu nga tebisobola kwegattira mu public nga bigenda bbali, bisolo busolo, naye nga nabyo bikimanyi. Kati naawe bw'obanga oyogera bwogezi naye nga tolinaamu sitiiru eyinza okuresistinga okwetaba mu bwenzi, kitegeeza la maana laka, tolina makulu, you are useless, tolina mugaso. N'olwekyo practical example yeetagisa. Ogwo gwe mulamwa ogw'enjigiriza y'eddiini y'Ekiislaamu. Walhafidhuuna lihududillah, n'abo abakuuma ensalo za Mukama Katonda. Ensalo za Mukama Katonda ze ziriwa? Hududu kitegeeza mu lulimi olwa fiqhi, kitegeeza ebikolwa ebiyinza okuviirako omuntu okubonerezebwa. In essence, ekigambo hududu ni other maana makulu amalala kitegeeza ensalo. Nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyo yakinnyonnyola bulungi nnyo nga alaga enjawulo wakati w'ekirungi n'ekibi. Yagamba nti okitegeera obulungi kifaanako ne kabaka okuba nti alina eddundiro lye liriko olukomera, teri mulala akkirizibwa kulundira mu ddundiro eryo. Kakati gwe ayagala okwewala okubonerezebwa n'amateeka ga kabaka, totwala byayo byo, totwala bisolo byo kuliira kumpi n'olukomera olw'eddundiro lya kabaka. Si kulwa nga ekisolo ekimu kiwaguza ne kigenda mu ddundiro lya kabaka, yoga ng'ozizza omusango nga bakusibye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'atyo bwe yannyonnyola. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti gwe weewala ekibi, tokisemberera. Enjigiriza y'Obusiraamu eriti weewala ekibi, tokisemberera, kwe kukuuma ensalo za Mukama Katonda. Kubanga in many situations bw'oba osemberedde ekibi, ebiseera biyinza okutuuka nga tokyasobola kwewala kibi ekyo. Abaganda balina eŋŋombo egamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze. Omuzungu n'agamba birds of same feather
fly together. Kakati gwe oli mulongoofu ekikubeeza mu babbe ki? Tonywa mwenge ekikubeeza mu batamiivu ki? Toli mwenzi ekikubeeza n'ab'emikwana abenzi ki? Toli mulimba ekikutambuliza n'abalimba ki? Toli mukumpanya ekikubeeza mu bakumpanya ki? Ekitegeeza eventually ekiseera kijja kutuuka mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu, naawe akazaako kakuyingiremu. Hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam etugamba man tashabbaha qauman fahuwa fihim. Omuntu eyefaananyiriza abantu oba abeera mu bantu abeera nga bo. Ne instructions za Qur'an Entukuvu zitugamba tutya? Zitugamba nti kunu ma'a sadiqin. Gwayagala okubeera omulongoofu, tambulira mu gurupu y'abantu abalongoofu. Era awamu ne mu Qur'an Entukuvu tulina instructions ti ni bw'oba otudde mu bantu nga ebigambo bye bali kwogera bya kutyoboola Mukama Katonda, kutyoboola busiraamu, kujooga bannabi sallallahu alaihi wasallam, kuvumirira jamaati, Qur'an yekulagidde nti situkavaamu, tosaana kutuula mu bantu abo. Nti singa obeeramu n'owangaaliramu ojja kubeera mithlaihim nga bo bwe bali. These are the instructions. N'olwekyo omuntu ayagala okubeera amiru bil ma'ruf, akubiriza abalala okukola ebikolwa ebirongoofu, wanahi anil munkar, era ng'aziyiza abalala okukola ebyambyonde. Falyajibu alayhi an yakuna ab'ada min hadhihi, asaana kubanga ali wala nnyo n'ebyo byonna. Kino ekyogerwako alhafidhuna lihududillah, okukuuma ensalo za Allah. Wabashiri almu'minin, era wa abakkiriza amawulire ag'essanyu abatuuse ku mutindo ogwo ne bakola bay'at era ne bawangaalira mu mutindo ogwo. Eyo ye bay'at Allah gy'alinako obuvunaanyizibwa nti ajja kusasulamu ejjanna. Bay'at gy'okola nga yakujuza bujjuza kipapula, gwe ne weebala n'ekyo n'osigala nga weeyisa mu ngeri ey'obulagajjavu, tegeera nti eyo togenda kugiganyulwamu, era Allah tali answerable, tali responsible ku bay'ati eyo. Wa fil akhir, ne mu nkomerero oyinza okwesanga tadkhulu jahannam ma'a dakhilina, ugenda kuyingira geyeena bumu n'abo abagenda okugiyingira nga gwowoza nali Muhammadiyya naye nga tolina kisaanyizo n'akatono kikulaga nti wali mu Islaamu wa jamaati Ahmadiyya. Assalamu alaikum. Salli ala nabiyina